Ochalaba okwanjula n'embaga nga kukutuusibwako The City Bridals ku Kamukamu Plaza. As you walk to where you have been engaged from and sit comfortably, Douglas, as you get that gift that you prepared to your father-in-law and hand it over, Elvis, you can stop there. First stop there. Elvis, get that gift and hand it over to your father-in-law with due respect. You can receive it with one hand. And this is the time when, if possible, you can also give a hug. If a handshake is enough, better. Mugurusi nosobora kwikara okamara kwikara okasaraho kwikara igamire osaleho. Elvis and Douglas are supporting you. Very good. And they are feeling as you have. Northeast, southwest, central. That is the best moment you will ever feel. Best Thank you so much. Bwe batyo babagabudde ekimere era ng'emmere ekyasinze okubeera ennungi banafu abatoolo gwe bukalo oba ennyama eyo gye babeera basuze ebeero ne bagikaza oluvannyuma ne bagisiika bulungi nnyo ne bagigabira abantu kubeerako n'akalo bayongeddeko n'emmere endala. Nnyo kubeera ng'oli mu Club Delta TV tukole nkwagala nnyo tugenda kuba nga tukutuusaako ekimyola ekyanakyala ekimyola. Yotya mugole? Njendi Sharita. You look very beautiful. Thank you. I can't stop looking at you. Thank you. Zimwasinkana ludawa? Twasoma ffenna. Ssomero ki? Baptist High School Kitebi. Weeri mu Kampala? Iye. Nga musoma class emu? Yes. Okay. Yali akola combination ki gwe nkola combination ki? Nze nali nkola Heg Art. Ye nga nkola PCM. Mwana gwe walinga oyagala basaayansi kawira kwano. Subject ki yabagattanga? Art. Yes. Okay. That was good. Kati relationship yajja ddi? Ku ssomero. Era kweyo time abaana babamanyi. Abaana bamaze ne beewasa. Okay. Biki by'omuyizemu omwami wanyawo? Mwami wange kale mukakamu nnyo. Akusobola. Ate nze ndi a bit opposite. Ate nga bwe twali tusoma nze yali omukakamu. Ate nga ye sitali quiet naye bwe twakula buli omu n'akyuka. Iye mukakamu nnyo kwatampula ate njagala nnyo. Iye. Zoli likeable. Thank you. Oyagala mugamba ki ekikuli ku mutima? Njagala mugamba nti mwagala nnyo. Douglas, I love you so much. Era ekyo naawe okimanyi. Douglas bw'olisalako libe nayite? Dag. Mwami yakyusiza n'ayambala ennyambala y'abeewaabwe ey'Ekinyarwanda
jjukira omwami ye Munyarwanda. Mu kaseera k'okusala cake, omukyala yayambadde yellow fitting dress, bambi yayongedde okubeera ng'alabika bulungi. That's what they call Elvis. 2, that's what they call Chris. 1, that's what they call Douglas. 0. Papa Ethan, I love you so much. I don't know how to describe it, but mukwano nkwagala nnyo nnyo nnyo. Body. Body structure. Yes. And his smile. Yes. They are speaking, they are wali awo neighbor ate. Neighbor bambi kyagaana ekikyo kyewali osabirira. Omusajja azze ate wange EVA NYAMATA MUKWAYA mukyala bwanika omu bw'ati. Kitegeera muweereza akayimba kemuweereza Voodoo aka Juliana. I give it love for you. Your love is voodoo. I take my time on you. Like you want me to. I give it up for you. Your love is voodoo. I take my time on you. Like you want me to. Yeah. Mukola gwosofa gutambudde gutya biki wali oyagala era nga bibaddeko? Nali njagala nnyo Sharita. Sharita ono gwenjogera naye yennyini. Yes. Nali nsaba nnyo nfuna omukolo nga bazadde bange bonna weebali nga mama wange waali. Njena okujja omwebaze mami jangu mukwano bakwebaze oba ye yabaje omuzadde tasituka gendewa. Nkwebaza okunzaala. Kawasinga towanza singa situuse wano kuwano bulungi. Ye nokumpa ku fige ennungi ng'eyo. Ye ne kasimayo mama nkwebaza nnyo okumbeererawo mu mukolo gwange guno. Bingi ebyatusobako naye mama nkusaba wonna ebyansobako byonna onsonyiwe. Ye kuba ndi muntu ndi nsobya manyi katempa kange sikeekali awa akangu naye nkasta gwe nga gwe wantegeera. Ye mwana wange Eva nange ndi musanyufu. Ako katempa bagamba nange bwendi kyobola kaba kaze gy'oli nkuleka n'omala okukakkana wanga bakiŋŋamba nange ndi mukambwe naye nzikakkana mangu. Naye byabaawo byonna byaggwa banze ndi muzadde era sikyalinako endowooza yadde ku mutima naye nabeera nga musabira omwana wange nga mmanyi myaka gye gimutawaanya naye Mukama yawuliriza okusaba kwange n'akitukolera. Naye Eva nkusabira abaana bange bonna mbasabira baagalibwe bagaggawale babeere mu nsi n'emirembe. Kakati nga bw'otegedde nti alina mukatempa bwe kajja akwasaganya atya omwami we amaka gasobola abeera anyiiza akikola atya? Kale kyemugamba bw'aba anyiize bw'oba onyiize Eva nga omwami wo si yakunyiiziza fuba okulaba nga omwami we tokola ki tomulaga ate eriye ne bw'aba akunyiiziza nga bwe tulina katempa kafe nti ka musaayi jjukira mangu kiki kyenkugambye okakkakkanye bikomaawo ne bw'aba akukubye tokifangako naye sisuubira engeri gye ndabamu mutabani waffe tajja kikola.
mbagaliza obufumbo obulungi obw'emirembe ate nsaba afune ekirabo ekyabalongo ajja kifuna mukwateko olabe omutima kati mbona otiddeyo dear, congratulations once. Thank you, Sharita. Okujjako nakuziba bamaama bawerako era nsaba onsikirize mbatumireko. Mama wange bamuyita Nakutedi yakazibwako lya mama munene. Mama nkwagala nnyo ne wabeerawo Madam Chiwanuka omukyalo oyo taanu wange nnyo. Mama Pavini mbaagala nnyo. Mama Victor bambi sikwerabidde gwe wayimirirawo nga mama wange taliiwo naawe nkwebaza nnyo byonna bye wankolera. Then basenga abange abalungi Auntie Sarah Magwara, I love you so much. Auntie Edith, wherever you are, nkwagala nnyo 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 n'abalala bonna bakojja baneiba bange abavudde ewala mwenna mbaagala nnyo babosses bange bonna mbagala nnyo mwe munfudde kyendi olwali kale dear nebazeeko bambi nange njagala okwebazaako bazadde bannange bwe tuzadde omwana waffe ate ne tumukuza mukyala Mukwaya ye mama Victor mama Godi ye sister wange gwenzirako ye Teddy Nakuyo oyo gwagambye munene munene nebaza emikwano gyange ejje kulambiro gyembeera mbebaza nnyo sijja kumenya omu basista bange mbona mbebaza n'abaana bange n'emikwano gyange bonna mbebaza era be bali kujja ku mikolo guno kale bambi ebimyula leka tubireke mami ne muwala we tuva ku Delta TV tukole tukyanyumirwa nkwagala nnyo. My love, Dada, I give you this gift. Wherever you see it, just know that this is great home waiting for you. Just know that. Ku mulundi ogusembayo era yaleese kapo ka muwala ng'ayambadde omushanana bambi n'agaba ebirabo. I can't live without you, Dada. Kyekaba kutegeeza abazeeyi mu bannaffe abatulo babayita bakayikulu era ng'omukolo gwatambudde bulungi ddala. Congratulations Elvis Eva n'omwami wa Douglas mwe bali kuleeta mukolo ku Delta TV. Babooli bateeni bakiiki mwe bali nnyo kutulaba ku Delta TV tukole. Congratulations once more. Mukwane omukolo program yaffe eggwa naye ate tesobola kuggwa nga tetukutuusizaako kisinze tusanyusa okiraba leka tukikulage tovaawo nkwagala nnyo tunatera omaliriza. Thank you so much. Program ewedde mukwano naye teerabira nti no bobeera watusubiddwa olwaleero olw'Essande ate obeera olina omukisa okutulaba enkeera ku Monday ssaawa zibeera 4 mpaka 6 nga tukutuusaako program okwanjula n'embaga wano wokka we wali waaka bw'oba oyagala omukolo gukunyumire oba okitegeera olaba ogwamu n'ogukunyumira naye ate olwo ogugoba oguleeta ku Delta onaanyumirwa otya obula nga njagala kutegeeza nti tolina kukola mbaga ate n'otanyuma olina okunyuma nolwekyo gowns ne change dresses bijje ku City Bridals ate ng'obeera okekkereza kubanga opangisayo gawuni emu ne bakwera
tukolako me dresses za bwerere engato nga boziraba nzijja Kato Sales Center era nga Kato Sales Center ali wali eri ku Capital Arcade kumpi ne Nana Center nga tunudde mu parka empya okitegeera ate bw'obeera oyagala okunyuma enviri ne makeup ojja ku saloni ekyasinze okukola ku bagole Sharita's Hair Clinic nga tuli wali eri ku Nassa nsimbe bakiyita Sal Complex kitunudde mu gaali y'omuka tusomesa n'abagala okuyiga enviri tandikira ku mitwalo 10 maliriza as usual nkola ne William ne Sharon wamu ne Simon alaba TV yegwe nkwagala nnyo yonna gy'osinzira naye ng'omusana mungi kanzigalewo abagala bayite manju bye bye see you obadde olaba okwanjula n'embaga nga kukutuusibwako The City Bridals ku Kamukamu Plaza. Omukwano leero njagala otegere nti wampamba wotoli siryasenywa